yange eddoboozi linga nti kati naye nawulira yange eddoboozi linga nti kati Buga genda Mulago ate nga kiri very particular genda Mulago engende Mulago baba bakyankolako mugongo gwonna gujjudde omusaayi baba bakyankolako ne bannga nti mu ddakiika nga so ne bannga nti mbuze naye yafudde gwali mungi gwali mungi bagira saidi oyo ye musumba Aloysius Bujingo agezaako okunnyonnyola poliisi kutya essasi bwe lyamuyuza omugongo kutya abazigu bwe babalumba ne babasindirira ebyasi ebyatuuka n'okuggyawo obulamu bwa ddereeva we. Abasirikale bamaze endowooza ne bawuliriza omulanga gwa bannayuganda. Twebuuza nti kati bannayuganda be balina okubuulira poliisi omulimu gwayo ogw'okukola kubanga poliisi ebadde ekyesuuliddeyo gwa Naggamba tennavaayo okutulaga ensonga eno egirimu etandise okukola okunoonyereza ku kintu ekyo okufuna Pastor Bujingo agiyambeko okunoonyereza. Bannayuganda be babikubyemu ebituli ku social media awo omulaba alina omusirikale alimu munnyonnyola biki ebyaliwo mu kaseera nga baakakubwa amasasi ayafuna atya ekirowoozo kimugamba livuga ogende Mulago. Yatugamba nti yafuna eddoboozi lya Katonda nga limugamba essaawa eno ky'olina okukola olina kuvuga kugenda Mulago. Lwatuuka Mulago abasawo ne bakamutema nti ono ye gw'oleese mufu naye gwe essasi erikubiddwa ku mugongo tukyasobola okujjanjaba n'oba ng'osobola okutaasa obulamu bwo. Wulira emboozi ya Pastor Bujingo bwannyonnyolamu abasirikale ba poliisi. Eddoboozi linga nti kati naye nawulira yange eddoboozi linga nti kati Buga genda Mulago ate nga kiri very particular genda Mulago engende Mulago baba bakyankolako mugongo gwonna gujjudde omusaayi baba bakyankolako ne bannga nti mu ddakiika nga so ne bannga nti mbuze naye yafudde gwali mungi gwali mungi gwali mungi bagira saidi ye bakubira saidi ye naye tazikawo ize brother nga mubudde omumanyi brother yeewaayo siina gwe mugeraageranya naye era yayongedde okunjigiriza nti relatives we don't make choices but your family will make choices. It's been a family by a divine choice. I lost terribly and he died honorably. He died a hero that he promised to give his life for me. He did it without hesitation. Kizibu okusanga abantu abalinga ye mu nsi. Kizibu kubanga amaze emyaka 10 ng'ategeeza famire yonna eri wano mu nnyumba bonna bwe bali bonna omukyala alese omwana mulezi wa myezi 2 n'abaana abawala banna basoma bali mu secondary abalala bali mu primary naye nga yabakakasa dde amaze emyaka 10 ng'akizimba mu bulamu bwabwe nti pasita abataata wange abamuganda nga bamusumba wange ebintu Katonda byamutuma okukola nze nabyo bikulwa binene nnyo Katonda bw'alinnyamba nembanga weedi nja kubeeranga naye bwe bali mulumba okumukuba amasasi bwe tuli babaakuwona agange gali bamangi bwe tuli babaakufa ye tajja kufa amasasi ge nja kugamira ne bw'obuuza mukazi we ne bw'obuuza abaana babulidde emyaka 10 nga babulidde ekintu kimu ekyo tewali asobola kumanya kyenamiisinze ekitundu ky'obulamu bwange ekyavuddewo tewali asobola kumanya peeni yange naye nze bisinga obungi bwe mpulira nga boogera bakola batya amanya amazima abeero Katonda omuntu mpozi akwagala tasobola kusulika kintu Katonda ye talina kyalimbibwa akebera n'ekyomutima ekitanaba kuvaayo then abaana b'abantu baddemba okukola buli muntu Katonda ajja mususulanga emirimu gye bwe giri so mu nsi mwe tuli abantu baddira ebiri serious ne babifuula byakuzanya ne baddira ebyokuzanya ne babifuula serious. But I lost a brother, the most important thing in my life. I lost someone that is irreplaceable. I am praying to God that
He strengthened the family to understand what has been emphasizing. He's a hero. He died for a cause. I promise myself, if God gives me life, the family will never lack anything. And I promise myself that I will never deviate. I will do his assignment until my last breath. I will serve God. He gave me a second chance. Yeah. Mm-hmm. He gave me a second chance that you can't joke with. Never nandibadde nga ndi mukozi wa bibi abadde ampadde omukisa oguleka ekibi. Bwe nalokokera ddala omuntu ayinza okuntegeera nga bw'ayagala naye nze mmanyi munda mu mutima gwange nti ndi mulokole. Era nga bwe twabadde ffembi mu mmotoka twabadde twetegese tutambula twetegese okugenda mu ggulu naye Mukama bw'aga nti oyo asigale ng'osigala ng'okola emirimu. Ntegeeza abantu so mbazzaamu amaanyi nti omubi okulumba nga nze kiba kitegeeza asobola okulumba omuntu yenna. Tewali ayina garanti era tewali muntu ngamba w'amagezi agaagala agatwale. Tewali muntu asaanira kusekerera oba kuzannyirira oba kusaagirira ku munne ng'afunye ekizibu. Taliiyo kubanga tewali ali immune ku bizibu. Yoyo Pastor Bujingo ng'annyonnyola ebyamutuukako annyonnyola musirikale. Oluvannyuma lw'omusirikale okuvayo batandika okunoonyereza ku nsonga eno nga bannayuganda bamaze okugikubamu ebituli. Pastor Bujingo anyumya olugendo lwe yabadde ayolekedde olw'okuviirwa kw'obulamu bw'ensi eno. Akugambye nti omwami oyo gwe yabadde naye yalayira okumuyiirawo omubiri ng'alabikirwa Katonda. Yabyogera bwogezi nti kyava mu bbanga. Yalabikirwa Katonda n'amugamba ndi kuyiirawo omubiri, amasasi agalijja okukubwa ggwe ndigamira. Era kyatuukiridde n'agamira. Kama Katonda wa buyinza nti yasobola okubalabikira nti bali kubwa masasi wabula aga Bujingo tegali mukuba, gali kukwata bodyguard we oba driver. Bw'atyo n'akugamba nti ye driver we ye Mukama Katonda yamuwadde second chance ono. Naye second chance Mukama Katonda n'agimma driver we naye nga bombi babadde basabi kubanga n'oli yatugambye nti yabadde mukadde wa kkanisa era nga basabira ku kyaki ya Bujingo. Mukama Katonda essaala za Bujingo zo yazitwala nga ssaala nkulu nnyo era nga gwe yasaanye okwongera second chance wabula eza bodyguard oba driver Mukama Katonda n'ataziwulira ye n'amumma second chance. Tetutamanyi oba ye yadde nga si mutuukirivu nnyo n'asalawo nti ye obulamu bwe bulina kukoma awo. Tetumanyi. Yonna mboozi ya Pastor Bujingo. Naffe nno twebaza Mukama okuwulira obutuukirivu bwa Pastor Bujingo n'asalawo nti ye asaanye okugira ng'abeerawo. Naye ate n'asalawo nti famire y'abali yeebeeremu amazigo owaabwafe. Bwe luti olugendo lwa Pastor Bujingo ababadde balwebuuza nti ye nga tannavaayo kutunnyonnyola bulungi. Ye nga poliisi tennamuyita kuginnyonnyola biki ebyabaddewo agiyambe ku kunoonyereza. Akubuulidde bulungi? Kakasa nti ababiwulidde mubiwulidde. Temuddamu kubuuza nti Pastor Bujingo nga tannavaayo kutunnyonnyola. Emboozi ye yiiyo mugyeyongeze munnyonnyoke bulungi bye mubadde mutannaba kunnyonnyoka. By a divine choice. I lost terribly and he died honorably. He died a hero that he promised to give his life for me. He did it without hesitation. Kizibu okusanga abantu abalinga ye mu nsi. Kizibu. Kubanga amaze emyaka 10 ng'ategeeza famire yonna eri wano mu nnyumba. Bonna bwe bali. Bonna omukyala alese omwana mulezi wa myezi 2 n'abaana abawala bana basoma bali mu secondary bali mu primary. Naye nga yabakakasa dda amaze emyaka 10 ng'akizimba mu bulamu bwabwe nti pasita abataata wange abamuganda nga bamusumba wange ebintu Katonda byamutuma okukola nze nabyo bikulu binene nnyo. Katonda bw'alinnyamba nemba nga weedi nja kubeeranga naye bwe bali mulumba okumukuba amasasi bwe tuli babaakuwona agange gali bamangi bwe tuli babaakufa ye tajja kufa amasasi genja kugamira. Ne bw'obuuza mukazi we ne bw'obuuza abaana babulidde emyaka 10 nga babulidde ekintu kimu ekyo. Tewali asobola kumanya kyenamisinze ekitundu ky'obulamu bwange ekyavuddewo. Tewali asobola kumanya peeni yange.
naye nze bisinga obungi bwe mpulira nga boogera abakola batya amanyi amazima abeera Katonda omuntu mpozi akwagala tasobola kusulika kintu Katonda ye talina kyalimbibwa akebera n'eky'omutima ekitanaba kuvaayo then abaana b'abantu baddemba okukola buli muntu Katonda ajja mususulanga emirimu gye bwe giri so mu nsi mwe tuli abantu baddira ebiri siriyasi ne babifuula byakuzanya ne baddira ebyokuzanya ne babifuula siriyasi but I lost a brother, the most important thing in my life. I lost someone that is irreplaceable. I am praying to God that He strengthens the family to understand what He has been emphasizing. He's a hero. He died for a cause. I promise myself, if God gives me life, the family will never lack anything. And I promise myself that I will never deviate. I will do His assignment until my last breath. I will serve God. He gave me a second chance. Yeah. He gave me a second chance that you can't joke with. Ne bwe nandibadde nga ndi mukozi wa bibi abadde ampadde omukisa oguleka ekibi bwe nalokokera ddala omuntu ayinza okuntegeera nga bw'ayagala naye nze mmanyi munda mu mutima gwange nti ndi mulokole era nga bwe twabadde fembi mu motoka twabadde twetegese tutambula twetegese okugenda mu ggulu naye Mukama bw'aga nti oyo asigale ng'osigala ng'okola emirimu entegeeza abantu so mbazaamu amaanyi nti omubi okulumba nga nze kiba kitegeeza asobola okulumba omuntu yenna tewali ayina garanti era tewali muntu ngamba w'amagezi agaagala agatwale tewali muntu asaanira kusekerera oba kuzanyirira oba kusaagirira ku munne ng'afunye ekizibu taliyo